I hear President Yoweri Kaguta Museveni arguing ever so eloquently that Uganda, given our history, can only survive on the basis of a no-party system. But I hear the West telling him equally eloquently and a little bit more forcefully that we do not agree with you. Mumawulire agakagwawo agatulina essaawa zino ampuliriza amawulire gannaku naddala okuva mu famire ey'amayanja famire kati wuliriza akatambyako kolaba akalimu omusajja amanyikiddwa nga Jose Chameleone okosa Uwizomanizo abano nno abakwatiddwa mu kifo ekimu era nga babadde balina embwa oboolyawo gye batembeeta wabula bannansi abongedde okubeera nga beebuuza naddala abo abampereza emboozi eno okubeera nga mbakubira ttooki n'okwebuuza ensi nti ddala abantu bano baabaki kubanga bw'otunulya Jose Chameleone ono amanyikiddwa nga nnamba emu wa Uganda nga ye bwe yeeyita kyokka nga omusajja Uwizomanizo ono yakolanga ne radio eyafa Moze oyo gwolaba ye Chameleone ensi yeebuuza omusajja yabaaki kiki ekimunuuna okutuukaawo kyokka nga ne Uwizomanizo naye bw'omwetegereza enfaanana ye amazima gennyini osobola okubeera nga weebuuza ddala abantu bano kiki ekyabatuukako ekisinga okubeera nga kyebuuzibwa obanga kyewunyisa nti abano abasajja be bamu ku famire esinga okubeera okuyimba amunda mu ggwanga Uganda okumanyika n'okwagalwa wabula ekyabatuukako ensi ekyebuuza kiki okubeera nga bafaanaganako abwebuti nga bw'olaba abantu bano bafaanana kakati nno olunaku olwaliro just akabadde akuyisawo buyisa amawulire agava munda mu ggwanga erya South Sudan amawulire gongera okubeera nga gennyanyiriza era nga geeraliikiriza okusinza ku mawulire ge tufuna mu nsonda zaffe galaga nti ekiri e Sudan South Sudan kifumba mutuku oyo gwolaba akutta omuggo ye pulezidenti w'eggwanga lino erya South Sudan era gye buvuddeko nakolera emboozi omusajja ono bwe yali ayimiridde ku parade era ng'ono yali ayimba oluyimba olw'eggwanga bw'atyo n'atuuka okubeera nga yeekojobera mu ngoye oba ne yeefukira wabula ekyasinga okubeera nga kikwasa abantu ennaku nti munnamawulire yali akola ku National TV eyakwata akatambyako ng'omusajja oyo yeefukira yamala n'akwatibwa era n'atirimbulwa mu bufunze n'attibwa kakati nno awenjogerya ng'omusajja ono ayolekedde okuddamu okubeera nga yeesimbawo ekisanja ekirala munda mu ggwanga erya South Sudan wabula okusinziira ku bamuli okumpi bagamba nti omusajja ono nga w'omulabira namukaderulira mu nnyana yaggwayo dda era nga n'okutegera takyetegeerera era nga n'okusobola okwebeezaawo ng'omuntu takyasobola era nga n'okutambula nga bw'omulaba yeekaka bwekasi kakati no nga nebigenda mu maaso mu nsi ye yennyini ono tabitegeera gye buvuddeko yalina omusajja gwe yalonda okubeera nga baako ekifo ekimu kyamuwa ekyenkizo munda mu ggwanga erya South Sudan naye ng'omusajja gwe yalonda yali yafa dda emyaka egikunukiriza mwena emabega kaakati ono yamulonda ku kifo ekimu ekinene munda mu ggwanga erya Sudan nga kyongera okukakasa n'okwebuuza ddala kiki ekyatuuka munda mu Africa kubanga abakulembeze bonna boolaba abali mu ntebe bangi nnyo basalawo okubeera nga babakululira kaliba ng'ekyokubagamba nti muveeko ekyo kibawunyira ziizi eggwanga si ya South Sudan lyokka bw'otunulira n'amawanga agaliraanyeewo naddala eggwanga eryo oba oliawo liririraanye mu maserengeta ampuliriza byonna bikwasa ennaku wabula bino byonna nga bigenda mu maaso omukulu akulira amagye munda mu ggwanga erya Sudan oba South Sudan ono yavuddeyo kaate n'awooninga eggwanga erya Uganda ono n'abalabula okwesonyiira ddala n'okuviira ddala munda mu ggwanga erya South Sudan ono yategeezezza nti South Sudan kakati weetuuse esobola okwebeereramu esobola okwekolera security basobola okwekuma nga tebeetaaga muntu n'omu yadde musirikale kuva mu ndala ya ggwanga Uganda okubeera nga abakuuma kakati nno kino kireese obunkenke kubanga bano badde bayambibwako nnyo amagye okuva munda mu ggwanga erya Uganda oba olyawo nga gabakuuma wabula bino nga bigenda mu maaso mu ngeri emu ekifaananyi kyolaba eky'omwana ono bambi omwana ono kagwa ensonyi yagenze n'awamba omwana ono asangibwa mu bitundu eby'ekawanda kakati nno waliwo essajja lisedduvutto eryagenze ne liwamba omwana ono oluvannyuma lw'okuwamba omwana ono n'asaba bazadde be ensimbi empitirivu ennyo era abazadde b'omwana ono baalaze nti ensimbi ezo tebazirina kakati nno mu busungu obw'ekitalo omusajja yawambye omwana ono yamukakkanyeeko n'amusobyako n'amwekakaatikako olwamaze okumwekakaatikako ono yasazeewo okubeera nga amumiza omukka omusu era bwe yamaze okubeera nga amutta bw'atyo yamusudde mu faamu eriraanye mu bitundu eby'ekawanda kakati nno kyannaku nnyo mawulire ga nnaku nga twakamala okubeera nga tulaba omwana eyakubwa emiggo eyafumitibwa ebyambe taata w'omuwala era mu bitundu by'ematugga eyo omuvubuka oyo n'afundikira nga afudde kakati nno ekawanda amawulire agavayo ge gogolabaawo ampuliriza omwana oyo omuto myaka 7 omusajja yamuwambye bwe yamala okumuwamba yasaba obutitimbe n'obutitimbe bw'essente eri famire ye era ssente zino bwe baazinoonya ne zibula
omusajja kyakola kwe kwekakatika ku mwana ono olwamaze okumwekakatikako bw'atyo omukazi wattu n'afundikira ng'ate amusse n'okumutta n'amusula ku mabbali g'ekkubo ku faamu nga bw'olaba poliisi awo n'abantu ssekinnomo aba bulijjo abaazudde mayiti y'omwana ono. Kaakati nno kya nnaku nnyo omusajja ono yamaze dde okubeera ng'amalamu omusibi. Wabula okusinziira ku poliisi evuddeyo n'etegeeza nti eri mu buufu obw'omusajja ono kagwa ensonyi mbwe yawambye omwana ono, era poliisi yategeeza nti bwangu na mbiro omusajja ono agenda kubeera nga akwatiddwa olwavunaanibwa omusango ogw'okubeera nga atta omuntu n'okubeera nga asaba ssente mu lukujjukujju ng'awambye omuntu bepo n'okwekakatika ku mwana omuto atannaba kubeera nga yeetuuka n'atuuka n'okubeera nga amutta. Kakati namujja mu bulamu obw'enseno. Wabula nga poliisi y'eggwanga Uganda nga bwe mukimanyi nti ebigambo bingi ezze ebyogera ku misango egy'enjawulo, wabula nga bifundikira ne bigwamu amaanyi ne bifundikira ng'omuntu gwe bayigga oba gwe banoonya oluusi tasobodde kubeera nga afunika oba oluusi nga tasobodde kubeera nga alabikako oba nga akubako eky'omulubale. Kakati nno akyannaku nnyo nti mukwano gwange abantu ng'abo tukyawangala nabo mu famire zaffe, tukyawangala nabo mu community zaffe, tukyawangala nabo mu bitundu byaffe, era abaana nga bano beetaaga okuuma obutibiri. Kaakati nno ng'embeera yo y'emu eyabaluseko mu bitundu eby'ekawanda. Wabula saagala weerabire nti amawulire ge twolekedde ampuliriza nga mmaze okugyawo amawulire gano mayitirivu nnyo nga bw'okiwulira, naye ntambula na muzeeyi waswa omusajja ono nga musami wa Kyogo, mugabi wa Kyogo, omusajja ono ng'era akuma n'ekyoto. Kaakati mwetaniye omusajja ono muzeeyi waswa omugambe n'amagye ku EKTV ebyasiba edda ewuwo mu bulamu bwo bigenda kubeera nga bisumulwa. Kantandike bwe nti ampuliriza ate nkomewo. Guno omundi gwe yamukubye sigwe gwabadde gusooka, omundi gwe yamukubye gwadde gwakubiri, era gwe yasooka omukuba omutaasa okumutaasa okutwako ekisente yasooka n'amukuba mu mwezi gwa January omwaka guno nga bino tebinakubeerawo ebyokufa, n'amukuba netumutaasa omwana netumugamba ddayo ewammwe nga omwana agasima embeera kajjansi aba yasimanya abeera Ntebe. Kati otwamutaasa omwana ne bamujjanjaba abeewaabwe. Omwana bagamba nonye eki ng'omwana agamba nti ewaabwe kale maama we yamwegaana ono omulenzi. Kati ntufunako mu master we yali nga musomesa Master Kayongo ku Hillside, najja n'atwala ki omwana ne bazadde be bennyini bajja ne batwala omwana ogwasooka. Kati ku Valentine mba ndi munjo neebase mpulira olugaganyo nga mpulira okukuba tugulawo baneiba bonna bagulawo bagamba kiki omwana nga alajana ng'omwana alajana tugamba kiki ng'omwana y'omu yakoze atya yakomyewo. Kati bwe yakomawo bw'ati tugenda okuvayo ffenna mu nju okwegayirira ku musajja tunasibawo naye nga n'omuwala gwe yali ali naye taliiwo ngadduse. Kakireeko omuwala bwe yalaba taatawe bw'ati ye n'abandula oluggi n'akola ki n'adduka. Kati omukozi yaliwo mu maka ago yagamba nti mu kisenge mulimu anko, yagamba olwo taata waabwe mulimu anko, ne anko oyo buli walaba abantu nga bazza abagenyi ng'adduka nga yeekweka mu kisenge. Kati taata w'omuwala yeetereka bwe yakola ki bwe yatandikira. anko kikwe bali bogerako omulenzi oyo Derek Bukenya nga gwe bogerako nti bwabanga sorry Martin Bukenya nti bwabanga buli kisi bwalaba abagenyi ng'adduka mu kisenge olwo omukozi gwe bateekawo awo ewaka kuba baddewo omukozi awo okuva buli eri obwaso. Guno omundi gwe yamukubisi gwe gwadde gusooka, omundi gwe yamukubye gwadde gwakubiri, era gwe yasooka omukuba omutaasa okumutaasa okutwako ekisente yasooka n'amukuba omwezi gwa January tebinakubeerawo ebyokufa, n'amukuba netumutaasa omwana netumugamba ddayo ng'omwana agasima embeera kajjansi aba yasimanya abeera Ntebe. Kati otwamutaasa omwana ne bamujjanjaba omwana bagamba nonye eki ng'omwana agamba nti ewaabwe kale maama we yamwegaana omulenzi. Kati ntufunako mu master we yali nga musomesa Master Kayongo ku Hillside, najja n'atwala ki omwana ne bazadde be bennyini bajja batwala omwana ogwasooka. Kati ku Valentine mba ndi munju neebase mpulira olugaganyo nga mpulira okukuba tugulawo baneiba bonna baggulawo bagamba kiki omwana nga alajana omwana alajana tugamba kiki ng'omwana y'omu yakoze atya yakomyewo. Kati bwe yakomawo bw'ati tugenda okuvayo ffenna mu nju okwegayirira ku musajja tunasibawo
Nategeera nenga n'omuwala gwe yali ali naye tali mu mboozi maaso wano. Kakireko omuwala bwe yalaba taata we bw'ati. Ye n'abantu oluggi n'akola ki? Nti omusajja ono yamutisizza omuvubuka ono. Omukozi yaliwo mu maka. Yagamba nti mu kiseera mulimu anko. Yagamba otaata wange mulimu anko ne anko buli walaba abantu nga bazza abagenyi. Badduka nga yeekweka mu kisenge. Taata w'omuwala yeetereka kukola ki? Anko kikwe bali boogerako. Omulenzi oyo nga bamuyita Bukenya Martin Bambi yafudde omusajja yamuse yabadde agenze kati yabadde alina girlfriend we nga asomera kusomera lyaffe omwana namukubira namugamba nti yange ndabako taata wange taliiwo kati omulenzi we yagenze okumulabako oba taata yali yateekawo bambega nti naye balaba omuti enajjawo nga alina mwana we bamukubire najja nagana wenju namusiba emiguwa jukira nagamba namuvubuka ayinza okunkuba namusiba nakuba omwana wa bendi ng'omwana wawogana naye ng'omusajja yasiba wenju namukuba namufumita nakamba embulago namutta nakwata omwana we ne badduka natta omwana wa bendi omuto just 18 years yabadde agenze namusinga 6 oyo omulenzi badde bamuyita Martin ngasomera kusomera lyaffe kati yafudde Bambi yafa ku Valentine lwe yamutta nadduka ngasoma n'abendi omuto mwana gwe we lost our friend mukwano gwaffe nanange banyekokene yafudde but he has been a very good friend to everybody no problem ale Bambi omusajja yamutise and they say that muse kubanga nti sinti kuba akwana muwala we but they said bunaye abadde ayagala muwala we like love maybe he was choosing her daughter. Mawulire ga nnaku amawulire ga ntiisa kakati nno bino ng'obitadde ku mabbali nga bw'owulidde nti taata w'omwana ono oba oli awo oyandibanga abadde amukozesa okusinziira ku batunuulizi b'ensonga n'abaana ababadde basoma naye era nga balumiriza nti omusajja ono ekyamutisizza omwana ono si lwakuba ayagala muwala we wabula lwakubanga omusajja ono bw'abadde akozesa muwala we wabula mu ngeri y'emu kakati nno okusinziira ku mawulire ge tufuna okuva mu nsonda ezeesigika okusinziira ku inspekita wa poliisi amanyikiddwa nga Abbas Byakagaba kakati ono amaze okubeera ng'akola enkyukakyuka munda mu poliisi ey'eggwanga Uganda era ng'okusinziira ku mawulire ge tufuna wano mu Kampala Metropolitan ampuliriza enkyukakyuka z'amaze dda okubeera nga ziruma era okusinziira ku bwino alaga nti omusajja alondeddwa amanyikiddwa nga ASP Emuria Emuti ono alondeddwa okubeera nga ampuliriza yaduumira wano mu Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo kakati nno ono abadde akola nga commandant owa Kabaali Police Training School kakati nno nga ono asikidde CP Richard Ekyenge gwaddidde mu bigere kakati nno embeera bwetyo bwerabise mu poliisi wabula amawulire galaga nti enkyukakyuka zino zimaze okubeera nga zijjawo wabula wabaddewo ensonga enkulu naddala ezo ez'omunda mbwe zikwatagana ku nsimbi kakati nga zaaviiriddeko abasajja bano okubeera nga bawanyisiganyizibwa okubeera nga Richard Ekyenge eyaggiddwawo mu Kampala n'asikirwa Emuria Emitu okubeera nga amuddira mu bigere kakati nno bino nga bigenda mu maaso nga Inspector General wa Police Abbas Byakagaba amaze okubeera nga appointinga omuntu oyo kati mpuliriza bulungi okusinziira ku mawulire ge tufuna omusajja amanyikiddwa nga Nsibambi ono nga yabadde MP wa Mawokota South eyakubwa akalulu era nga yamukuba yali NRM mu kyalo oyo eyaddirirwa Martin Sejjemba kakati bwina amaze okubeera nga afuluma olwaki omusajja ono yasazeewo officially okubeera nga yegatta ku NRM ekibiina kyabadde ajja nga avumirira kyabadde ajja nga ayogerera okusinziira ku mawulire ag'omunda galaga nti omusajja ono y'omu ku babadde nga ba NRM naye nga bakolanga bamoolo nga bakolanga bambega munda mu opposition kakati nno nga bino bimaze okubeera nga bibaawo kimaze okubeera nga bwino afuluma nti omukyala amayiddwa nga Speaker Anita Anet Amongo ye yakoze ku nsonga zino ez'okuddira omusajja ono okumugamba nti kakati yessaawa wejjeyo mu lwatu naye nga amazima gennyini gabaddewo ng'ono si wa FDC nga si wa opposition naye nga bawuddiisa bannansi era nga balinze akaseera katuufu okulaba nga abantu bano babazza ku ludda lwabwe
olwo basobole okubeera nga balaga ensi nti ono asaze busaze eddiiro kaakati nno ensisinkano ey'omusajja ono ne mwami Museveni gye buvuddeko nga bwe yategeeza nti nze nsinkana Museveni emirundi mingi nnyo naye nga tewali muntu wa opposition asobola kubeera nga asinkana mwami Museveni mu mirundi 5 mu bbanga lya myezi nga 4 ekyo tekisoboka kati nga kitegeeza wabaddewo munda muli enteeseganya enkulu ennyo era bino byonna omusajja ono byagenda mu maaso ng'alimbalimba abantu mbu basinkana mwami Museveni kuteesa simanyi ku byakuta bantu kutereeza nfuga y'amateeka byonna kiwaani kaakati nno mu bino ebigenda mu maaso njaga tuddemu tuwulire ku bigambo by'omusajja ono ate nkomewo wulire amasannyalaze nagajja kujalya site wokka emiti ebiri ewange transforma yange nga tekyakola nga njijuka ku generator najjako nagange wabula omuntu omu eyali aleese transforma okufa abamuyita Dennis Bugaya kati nebagamba mulete transforma enene mu constituency eyo natwali transforma 7 gende Bukasa 6.4 kilometers amasannyalaze kwegali gende Bukonoka 2.7 kilometers amasannyalaze kwegali genda mu Kibukuta kati nze amasannyalaze sinza gajjako ng'omugweddalo naye luli bajja abawumeme ne bagaba ekyalo nga ekyalo kirina obusannyalaze butono bwekitwala kati ono ye najja alina ekyuma ky'enkoko ekyaluza ekisinga ne buyinzika agange ne gafa era ne bwemugendayo agange abawumeme bagajjako ndi kujenerera nze nanyi transformer n'emiti n'oluguudo n'ettaka kwegayita so it's just personal really. I'm a businessman. I cannot just be bogged down kubanga ate ndi mubaka waki muganda wange Yusuf Nsibambi namuwa erinnya Kanoonya twali mu lutalo eruweero twalinayo munnaffe baali bamuyita Kikonyogo Kanoonya Kikonyogo Kanoonya olutalo bwe lwakalube nnyo 83 nga guggwako 83 olutalo lwali lw'amaanyi olwo oyita ojjooka nga anaatera okufuna accident eyo bamu ku balwanyi baffe baasalawo okwewaayo nga olutalo tebakyalaba nti lusoboka ne beewaayo omu ku beewaayo yali Kikonyogo Kanoonya era oyita ojjooka ng'agenda kufa yali mu helicopter ng'akanyuga empapula wansi we twali mu nkambi zaffe akanyuga empapula zigwe gye tuli nga atubuulira atuwandiikidde tweweeyo tetukyalina kyakukola mweweeyo nga bannammwe Kikonyogo abaali bamaze okwewaayo gye bali munammwe mweweeyo nga bakanoonya era lyerinnya lina Tuma Nsibambi ne bwetuwandiikiragana ampandiikira ne bwolaba kusibaasanigaze Kanoonya so siripya ebigenda mu maaso mu ntalo zonna abantu beewaayo banaffe bazze beewaayo si bano bokka abasoose si bano bokka bazze beewaayo eri gye twava bonzima baani bazze beewaayo banaffe oli n'alemererwa n'amanya nti olutalo luganye neyeewaayo naye abalala ne basigala nga bakola ki nga balwana era ne bwe Kanoonya ne bwe beewaayo olutalo twalulwana ne tuluwangula na luno tugenda kuluwangula oba bawambye kitebe oba bawambye eki tusigala in fact n'ekitebe ebitebe ebyaffe mu lutalo olw'ensiko bawamba bingi wano ekitema Masanga we twabeera ne headquarter y'amaanyi command post ekitema Masanga wano kumpi ne Semuto naye batulumba ne bawamba ekitebe ne bakiwamba tekyategeeza ti olutalo lukoze eki luwedde nedda so olutalo lwo lujja kusigala nga lugenda mu maaso basekaana bajja kwogera bye boogera basekaana tebalamula byabufuzi ne bwe bagamba si laba ng'ono Mao naye yeewaayo n'ekitebe ekikye naye bana DP beewaayo naye
Nze muzeyi waswa omukumi w'ekyoto gwe bwenna aliko ebizibu ina ekyoto kibayita mpaawo kitakya kino kyekyoto ekikkakanya buli kizibu ky'omanyi nti omuntu aba n'ekizibu tukuma bukumi ekyo mpaawo kitakya nakyo ne kikya gwe abali talina mukisa guyigga kufuna bw'ogenda okuyigga oba ogenda kuba nti ensolo olina okugitega nti kwe kufunamu naawe ayagala kufuna jangu tukozesa ekyoto kya ddungu kikukumire olabe nga buli kyoyagala kyonna osobola okukifuna ina ekyoto kibayita lukumusa kino nno kyekyoto eky'omukisa gwe yaseera nanga buli kintu kyonna osanga kiganye olw'obutaba na mukisa ojja n'enkukumira ku kyoto kino nobanga osobola okukyusa ku mbeera n'ogirabako kyoto kino ekyalwezaawula mukadde ono lwezaawula y'omu ku bantu abazuula emikwano okufuna emikisa kweganga omanyi nti buli kintu kiganoga nti kino kyali kibuze nsobodde okukifuna mu bwangu kyekyo ekyoto kyalwezaawula ky'owulya kitwogerako ekyajjajjaffe oyo eno ye nnamba kwensangibwa 0752 28 09 10 obanga ojja kusobola okunfuna. Kati nga tuvudde wa muzeeyi waswa muzeeyi ono musajja mugabi wa kyogo era musajja mukumi wa kyoto nzize nkutegeeza enkya n'eggulo nti muzeeyi ono abobanga osazeewo ng'olina embeera ekaluubiridde ekyamazima amatuufu muzeeyi waswa bino ebigambo abimalanga era teweesisigirizanga yadde okwerumya omutwe yadde okulowooza nnyo ekyokukola kubanga muzeeyi waswa ono tagenda kukusaba butitimbe bwa nsimbi muzeeyi waswa ono tagenda kukusaba bibanja tagenda kukusaba mbuzi tagenda kukusaba nte tagenda kukusaba nkoko wabula muzeeyi waswa ogenda kwogera naye bwogezi ng'omaze okumugamba nti namugijje ku EKTV kakati olwo embeera ajja kugitunulatunulamu olwo musobole okubeera nga mukwatagana kubanga experience gy'alina ono avudde buto ng'ensonga zino oba oliawo zaakolako okwetolola Uganda yonna bannansi bangi abawa obujulizi ku nsonga ya muzeeyi waswa kati wuliriza mwami Kyagulanyi olunaku lw'eggulo bwe yabadde e Geneva wali eri mu Switzerland mu summit eyabaddeyo kakati no ey'okulwanirira eddembe ly'abantu okwetolola ensi yonna waliwo ebigambo bingi ebyayogeddwa era nga abantu bangi beebuuzizza ddi ddala summit eno eyamba etya ku struggle summit eno eyamba etya ku mwami Kyagulanyi era summit eno oba convention eno oba olukuŋŋaana luno luyamba lutya ku bannansi naddala mu ggwanga Uganda eririmu okulinnyirira eddembe ly'obuntu obeera nga n'akalulu akaggwa okusinziira ku bantu nga bagamba nti kabbibwa ekyokubiri wabaddewo ekibuuzo nga abantu babuuza nti mwami Kyagulanyi bw'abanga ddala ali munda mu ggwanga Uganda yasinziddewa ebitongole ebikuuma ddembe we bitasobola kubeera nga bimutrackinga wano we yasinzidde okubeera ng'ali ku online okumala eddakiika ezabadde zisukka mu 10 ono ng'ali mu kwogera ng'ate abasajja tebasobola kubeera nga bamufuna yadde okumanya omulongooti kwasinziira okubeera nga ono awa ensonga ze nga bwe yaziwadde ku Zoom munda mu convention ey'e Geneva eyabaddewo olunaku olw'eggulo kakati nno bibuuzo byabadde bingi nnyo wabula nga ansa zabadde ntono ddala okusinziira ku mbeera nga bwetambula wadde nga amawulire agamu galaga nti mwami Kyagulanyi yabadde asinzidde munda mu ggwanga erya Bungereza kyokka nga amalala galaga nti yabadde asinzidde munda mu ggwanga erya Amerika ng'ate amalala galaga nti yabadde asinzidde munda mu ggwanga Uganda era nga amawulire agamu galumiriza nti ono akyalimu kakati nno kyova olabanga ne gye buvuddeko wabaddewo okubeera nga abasajja abakuuma ddembe bagenda balumba amaka naddala ago agaabo abantu abayikudde oluvuganya mwami Museveni naddala ba National Unity Platform nga basajja bagolumba emisana n'ekiro okukakasiza ddala mubaka ki kansala ki oba muntu ki akwese mwami Kyagulanyi era bano bakigatto bagenze batambula mu mafamily agawerako nga batuuse n'ebitundu eby'ejjinja okubeera nga bafuukuuza n'okufaakuuza n'okukyekinga bituufu mwami Kyagulanyi gyali wabula nga kisinga okubeera nga kikwasa ennaku nti abantu bano bonna ate abagenda okulondola n'okunoonyereza mwami Kyagulanyi nakutegeeza nti mundama security y'eggwanga Uganda yapenetratinga era ayinamu bambegabe abamubuulira ekiba kigenda mu maaso naddala nga kikwata ku ye nga kikwata ku kibiina oba n'omulabu bwe yadde famire ye kakati nno ensonga ziizino lwaki mwami Kyagulanyi yabadde alina okwogererako mu convention eyo ng'era yeetaagisa nnyo era mwami Kyagulanyi afuniramu wa Munnayuganda afuniramu wa ne struggle kennyini oba oliawo efuniramu wa ng'onayogedde Lwanira era abadde mu Geneva Summit for Human Rights and Democracy nebino bye bibuuza abantu be bambuuzizza ngenda biteeka mu vidiyo emu eyinza okuba empanvu naye giwulirize ekisooka eyeekwese atuuseeyo atya ekyo kimu ekyokubiri
Geneva Summit byebiki ekyokusatu impact kijeyina Bobi Wine okubeerayo ne byayogeddeyo byonna impact kije birina eri munnankyukakyuka nganze ebyo bibuzo bisatu abasinga abankubidde essimu bye bambuuziza kati wuliriza ekisooka Bobi Wine tabaddeyo physically teyagenze physical of course ali mukwekweka kubanga okugenda Geneva kibuga kya Switzerland oyina kulinnya nnyonyi ekisaawe wano kye tulina mu Uganda kiri Ntebe kitegeeza Bobi Wine aba ajja kukwatibwa okusinzira kuyenga bwagamba nti bamunoonya mukwata kitegeeza aba agenda kukwatibwa so yabadde tasobola kugendayo physically yabadde ku Zoom era kyobola abantu abasinga badde beebuuza background nga tebagitegeera waliwo ne gwenda byekaawo mu Vikings TikToker abeera ali Bulaaya eyo akola nnyo content wenga nga amoki nga Kyagulanyi ne yeebuuza flag wabula Kyagulanyi we yakoledde video eyo watekeddwa okubeera nga si watekeddwa mu Uganda kubeera mwali teyalinnye nnyonyi kugenda Geneva mu Switzerland ewatuula Geneva Summit for Human Rights and Democracy. Then ababuuza chechechi before that guno mulundi gwakubiri Kyagulanyi nga apiyaringa ku Geneva Summit eyo omulundi ogwasooka gwaliwo 2022 nga twakava mu kaluka 2021 wabula ku luno yagendayo physically singa leero yatuukayo physically era n'ayogera ensonga ze guno gubadde mulundi gwakubiri lwakuba gubadde gwa Zoom. Geneva Summit kyeki now Geneva Summit eno ekiggwayo nti Geneva Summit for Human Rights and Democracy ebeera mu kibuga kya Geneva nga wenkugambye kiri mu Switzerland. Lwaki nti eno mu Switzerland yewali headquarters za United Nations Human Rights Commission UN ekitongole ekya UN ekikola ku human rights oba commission ya UN ekola ku ddembe ly'obuntu headquarters gye ziri kati eno Geneva Summit bagikola ku eve ya commission eringa ku eve ya y'olutuula olwa United Nations Human Rights Commission era ebibeera byogeddwa oba biteeseddwako mu summit eno leero enkeera bye bateesaako ne balaba policies ne solutions zaabyo mu commission ya UN ya human rights era enkya olunaku lw'enkya wagenda kubeerayo commission egenda kutuula then but bino abibeera byogeddwa mu summit leero bibateesezaako ki wali eri mu UN era yatandika mu 2009 abantu ababeerako actually Bobi Wine abadde omu ku ba key speakers beba abantu abayisiddwa obubi globally mu ddembe ly'obuntu abanyigirizibwa ennyo mubeeramu ba former political prisoners abantu ababeera baasibwa olw'ebyobufuzi mubeeramu abantu ng'eddembe lyabwe lirinnyiddwa ku level ennene nnyo ne mubeeramu n'abantu nga mu nsi zaabwe politically democracy takola nga babanyigiriza democracy mu nsi zaabwe tazi ate nga bo balina obwogerero be bantu bokka babeera mu summit eno era ebintu ebisinga beboogera tebava mu Africa yokka mu nsi yonna era abagirabye summit eyo mubaddemu n'abantu abava mu nsi ez'enjawulo naye nga bonna omulamwa gwabwe gubeeranga gwa kwogera ebyo ebiruma ebiri mu nsi zaabwe okubigamba ensi z'abazungu. Jjukira eri UN Human Rights Commission abantu abagirika abasinga oba abagivujjirira abasinga ku bo ate be bakulembeza ab'ensi zino ate ezikola bino kati baateekawo ekintu kino nga bonaagamba nti tusooke tufune ebi tusooke tutunulemu kubanga kibeera ring fenced kyangu kyakubeera manipulated kubanga n'abakivujjirira era NGOs ate bano beba kaŋŋambe nti abakulembeza abakyamu ate ze bavujjirira oba bo bennyini ze bateekawo tosobola kugenda actually neno summit yennyini eri funded by NGOs ziri 25 naye nga zonna zirwanirira ddembe ly'abuntu kati tosobola kugendayo eri nga tolina NGO yonna gy'oyiseemu kubanga be bakitegeka be bakifandinga oba nfuna bulungi nnyo kati ndowooza summit eyo gitegedde bulungi kati ekibuzo ekyokusatu nti eyina impact ki kunze ku muntu yenna ayagala enkyukakyuka oba victim wa human rights violation oba ba political prisoners n'ebirala byonna kakati ekisookera ddala nti nga bwe nkugambye nti abantu ababeera muli abawuliriza ebintu ebyo United Nations n'ebirala be bantu abakwata mbadde nkyakugamba impact kino ekintu gye kirina nti eri obeera nga aloopye ekyamazima
bano bayinza obutajjaako president yenna inago baba baloope kubanga amaanyi tebagalina nakugamba ensi zonna zina kye tuyita sovereignty waliwo ensi ezimu nga bakyazifuga obadde okimanyi nti kuguno omulembe waliwo ensi ezimu nga nsi ogiraba naye nga terina sovereignty nga bakyagifuga kati ngenda kuwa ekyokulabira kolaba Canada obadde okimanyi nti Canada Bungereza yegifuga era yo balonda bulonzi prime minister naye parliament ya Bungereza yeetula n'obwakabaka ne busalawo ebigenda okukolebwa mu Canada obadde okimanyi kebera ku simu yo Jamaica nsogiraba ne Jamaica obukulembeze bwayo ne police zonna ezigifuga amateeka na biki byonna biva Bungereza era wabeerayo ekintu kye baagala okukola Bungereza yesooka okutuula mu parliament yaabwe ne balyoka basalawo Australia Bungereza yegifuga n'ensi endala gye ziri nnyingi gwe kebera ku nsi zitalina sovereignty naye Uganda yemu ku nsi ezirina sovereignty nti yeetengeredde ngayo tolina gy'ogenda kugiroopa mu bajjeko president tekiri wabula impact y'abano nti basobola okukendeeza obuvujjirizi ne kinyiga eggwanga kyokka ate era tekinyiga bali mu gavumenti kubanga bo basigala bafuna omusolo gwe bongera kunyiga ggwe era bino byonna kati nga Bobi Wine bwe yaliyo mu 2022 kyawaliriza World Bank okutujjako sente ezimu ez'enguudo eza health care eza of course bo baali bakiteeka mu ddembe ly'abuntu nti abasiyazi ndoza we baali balooperi bagamba nti eno bataddewo akalabba ku basiyazi kati bayine batujjako sente but of course byali mu democracy byali mu human rights kubanga bo bali bakkiriza nti abasiyazi balina okubeerawo kati bana bagenda eri okutuloopa n'ekyobusiyazi kye basinga n'okukulembeza kubanga bali abazungu babyagala nnyo kati batujjako sente okiwulira ne batutemerako ddala sente mwalaba sanctions ze bateeka ku baspeaker baani nga bagamba zaali ku corruption naye nga bino byonna Kyagulanyi yabyogerayo kakati tekinyiga bakulembeze ng'abeggwanga erya Uganda abo simanya abali corrupt na biki kinyiganze naawe alaba video eno kubanga buli batatu wabo vujjiriza eggwanga lyongera kunyiga ffe ne batujjamu omusolo amafuta agabadde ag'N1500 nga bagazza 8 emmotoka ebadde yingira waneeno ng'eggwera $2.25 ng'eggwera $3.5 kubanga beetaaga sente kati ate gwagigula nzaagigula nze naawe kati eyo impact y'ekintu ng'ekyo tibalina sente ze batujjako n'okwongera okubeera exposed kati walaba European Union Parliament ng'egamba nti no government ya Museveni teri legit terina legitimacy okitegeera ebyo webitula kuba nti bikomaawo tebisobola kujjako omukulembeze gwe gwalaba video eno ky'osinga okwagala nti aveeko Kyagulanyi addeko tekisoboka wabula bina impact gye biteekawo nti birabisa ne boogera eri ne bamanya nti eyo dictatorship gye eri biki ne basalako sente zijja wano kyokka bigenda okuggwa biggwera ku ggwe omunayuganda oba muntegedde. Yes, mukwano gwange mpuliriza mukutu gwa AKTV Media Uganda nange AK Master abeerawo ku nsonga zino okubeera nga tuzitunulamu okuzigaayagaaya n'okukuba tooki bitya oba butya bwe tuyinza okubeera nga oba oliawo ebigambo ebimu tubivuunuka naddala mu mbeera ey'okwerwanako ng'akaana k'enkoko akeejojoba nga kaalula mu ggi nga tewali alikaasiriza kati wuliriza Mwami Kyagulanyi bwe yabadde tannaba kubeera nga agenda okwogerako nga bwe twamulabye mu samiti eno ey'e Geneva abantu bangi ababadde balindiridde biki byagenda okubeera nga ayogera omwabadde abo abali munda mu gavumenti y'eggwanga Uganda okutandikira ku bitongole ebikuuma ddembe abapoliisi ab'amagye SFC Pone Prison abakuumidde abasibe abayitirivu ennyo abasukka mu 600 mu makomera ag'enjawulo okwetolola eggwanga Uganda naye nga kyamaze dde okubeera nga kikakasibwa nti abasibe bano bonna ba National Unity Platform okutwaliza awamu kati wuliriza nti wabaddewo obunkenke buyitirivu nnyo wabaddewo okulya n'okkomba essowaani era nga bwe nkutegeezezza okunoonya Mwami Kyagulanyi okulaba nga bamulemesa okubeera ng'ayogera mu Geneva Convention bwe kyabadde wabula mission eno yagudde butaka era amativi ag'enjawulo amareediyo ag'enjawulo gonna gaabaddewo nga galipootinga nti pulezidenti wuliriza pulezidenti owa NUP agenda kwogerako mu convention e Geneva pulezidenti owa NUP nga kituufu ddala pulezidenti wa National Unity Platform wabula abantu abamunda mu ggwanga Uganda bo bakimanyi nti Mwami Kyagulanyi si pulezidenti wa National Unity Platform wabula pulezidenti wa ggwanga omulonde kubanga okusinzira ku bivaayo byonna byayongera okubeera nga biragana okukakasa nti obululu obwaggwa engeri gye bwabalibwamu n'engeri gye bwagabwamu n'engeri gye bwalangirirwa
oba oliawo yali yamanchoolo ng'abantu batono nnyo ddala abaalangirirwa nga ddala kituufu be baali bawangudde, so ng'abantu bangi ddala abataalangirirwa naye nga kyakakasibwa okusinziira ku gurawundi abaaliyo DR forms n'ebintu ebirala, abantu basekinomba eyewitness abaalaba nga bagamba nti abantu abaali bawangudde ate si be baalangirirwa. Kaakati no ne ku mukulembeze w'eggwanga bwe gutyo bwe gwali okusinziira ku batunulizi b'eddembe abaali baze munda mu ggwanga Uganda okutunulira ebyokulonda, ebitongole ebyenjawulo ka organizations ez'enjawulo zaavaawo ne zirumiza nti akalulu munda mu ggwanga Uganda kaakubwa kituufu naye nga kaalimu ebirumira biyitirivu nnyo, nga bino ebirumira ate byali bisinga akalulu kennyini akali kagenda maaso okubeera nga kalondebwa. Ono mwalimu okukuba abantu, mwalimu okuwamba abantu, mwalimu okulemesa abantu okulonda, mwalimu okusiba abantu, nga mwalimu n'okutta abantu okwetolola mu bitundu ebyenjawulo, era nga muno mwalimu n'okubba obululu emisana nga bakozesa ebitongole ebikuuma ddembe okutiikinga obululu obubookisi okubeera nga babulemesa n'okubeera nga balemesa abo abantu abamu abaalinga bazze okulonda abantu be baagala, ng'abantu basse kinnomu abamu abaalinga ku polling stations ez'enjawulo be baakwatanga omuntu oyo ne batambula naye ne bagenda paka ku bbaafu wootiikingira ne bakugamba tiikinga ono, oba oyagala oba tuyagala, bw'oba totiikinze ono tojja kutiikinga. Kakati nno bino byaliwo mu bitundu ebyenjawulo mu kwetolola eggwanga Uganda, naddala mu bitundu eby'Emaserengeta, ng'abantu babeeranga ku polling station nga buli muntu ajja oluusi bamuggyako akapapula, bo ne bamutiikingira omuntu ne bakasuulayo eri ne bamugamba genda odde ewuwo olindirire. Kyokka ate abalala baatambulanga n'abantu wano abalonda ng'ogenda n'empaka mu bbaafu n'akugamba tiikinga wano n'otiikinga uwaayagala. Kaakati nga totiikinga gw'oyagala wabula ng'otiikinga waayagala olwo n'osula mu kabokisi. Kati ku nsonga eno ya Mwami Kyagulanyi omuyita pulezidenti wa NUP waliwo atangazza ku nsonga eno mu mbeera bweti. Lwaki bwe muba mumwogerako mumuyita pulezidenti wa NUP? Eriyo bannamawulire abakola statement ezinyiiza. Mu pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga pulezidenti wa NUP nga si wa ggwanga, lwaki obwedda aba NRM bamulindiridde okuwulira byagenda okwogera? Obwedda aba NUP tumulindiridde n'aba NRM nga nabo bamulindiridde. Kati obwedda bo bamulindiridde nga pulezidenti waaki? Bw'abanga wa NUP kati ate bano obwedda bo balindirira waaki okuwulira byagenda okwogera? Nga byadagenda okwogera badagenda kwogera bya NUP. Niye olw'okuba nti adagenda kwogera bya ggwanga Uganda nga pulezidenti waalyo, yensonga lwaki nabo olw'okuba nti bannayuganda babadde bamulindiridde bawulire kikyagenda okwogera ku ggwanga. Kategedde ako oyo ye pulezidenti wa Uganda omulonde. Gwe olabyeko aba NUP nga bali ku bunkenke mbu balindirira okwogera kwa Museveni? No, because we don't recognize him as a president. Fete tumulicognizing nga presidenti. Yesu tetumwona budde kuwuliza byagenda kwogera, kubanga byagenda okwogera ffe tebina kyebitukwatako, tebina kyebitugattako, tebitugasa kubanga tabyogera ku lwaggwanga lyaffe. Nedda. Kategedde ako? Yes, ekyo kyenkugamba ge mazima. Wamma mukuliko eyo e Geneva mu summit. Omukulu mumuwulidde ayogedde. Ebyo yo mubimanyi biringa masavu biggwawo byokya. Amazima badenge yakatandika okwogera ate tugenza okulaba atusiibula. Ningamba ye onawezeza eddakiika 3 ozitulako nga ziri nga ddakiika mpitirivu obungi. Olw'obuwomu bw'ebigambo wedda byayogera okunyumiranga wedda kwembinyumirwamu obwedda mpuliranga akyali ku kigambo kyeyasookeddeko kumbe yakivuddeko dda ali ku kirala. Mu bigambo byayogedde ebingi mulimu ekigambo kyenjagala osseeko nnyo obwongo. Agambye it was not an election, it was a military operation. Agambye mu Uganda kuli tekuwaali kulonda, yali military operation. Ekyo no kitegeeza ki? Nti as Ugandans we are still demanding for the presidential election. Oba kitegeera? Oye nakleiminga nti waaliyo presidential election mu ggwanga lya Uganda, twagala oveeyo tutere ku public note ebyava mu kulonda okwa president mu ggwanga lya Uganda. Bw'oba obiteekayo biteekeko ne DR forms zaabyo. Gwe byonna byogamba nti bino bye byava mu kulonda nga okakasa nti okulonda kwaliyo okwaba president, olina okuba nga olina ebyava mu kulonda okwo bwekuba kwaliyo. Ate ebyo byennyini byolina olina okuba nga olina DR forms zaabyo ezibiraga nti byebino ebyava mu kulonda. Bw'oba tobirina
kitegeeza mu Uganda tukyadimandinga okulondako obwa president mu Uganda tekunnaba kubeerawo. Eri yali military operation. We demand for election. Ekyokubiri kyayogedde mu bigambo bye agambye ayongedde n'akitanya n'akikkaatiriza nti gye yeekwese ajja kuviirayo mu kaseera akatuufu. Ekyo nno kisuza dikiteta ne mutabani nga tebebase. Akaseera akatuufu kagamba okuviirayo ke kaliwa. Oluvannyuma bo okumunoonya n'ababula okugezaako bo bamugyeyo ekifuba nga teyeyagalidde ne balemererwa. Ate nasigala ngabaga nti nze nja kuvaayo naye mu kaseera akatuufu. Beebuuza akaseera akatuufu ke kaliwa. Mujja kiwulira. Kakati nno twayogedde ku nsonga y'omuvubuka eyattiddwa nga kigambibwa nti ono yabadde azze kusisinkana muganzi we omyaka 14. Wabula okusinziira ku mboozi eno abantu bagamba nti obusungu bwasukkiridde. Abantu bajja okutaasa omuvubuka ono okuva essaawa 4 ez'ekiro omusajja ng'amukuba mpaka essaawa 6 we yamuttira ez'ekiro. Wabula nga kigambibwa nti ebimu ku byakozesebwa mwalimu emiggo eminene ennyo, mwalimu bulooka amafunfugu bulooka ezizimba ennyumba empitirivu ennyo, mwalimu n'okukwata ebyambe ebiso ekissi okufumita omwana ono okulaba nga afiira ddala. Nga kino kyongera okukkaatiza n'okulumiriza nti waaliwo obusungu obwayitirira obwakozesebwa omwami ono eyayotta kati alira ku nsiko eyamalamu omusulo eyasulawo amaka ge n'asalawo abaana be baboneebone kubanga yali abalabirira, ye yali abaliisa, yali abawa buli kimu. Naye olw'okubanga ekibi kimulumiriza ekyokutta omuntu, abantu abaakuŋŋana ne bamwekomako, totta mwana lekerawo okutta omwana, omusajja n'alemerako. Kati nga kyongera okukkaatiza ensonga y'omwana oli eyali asoma ne bano abaana ababiri nga bagamba nti omusajja ono yandibanga yali akozesa omwana ono bwe busungu obwasukkirira ennyo. Wabula bino nga bigenda mu maaso tuzze tubiraba mu masomero ag'enjawulo ng'abaana bangi abatuuka mu mbeera bweti ngira baagalana ne bannaabwe ne batuuka okubafunisa embuto ne batuuka n'okubeera ng'oluusi babazaalamu. Wabula bano bakwatibwa ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka ne basibibwa ne baggalirwa era ne basaavinga ebibonerezo ebyo ebibasaanidde okubeera nga bakoze ensonga nga eno eyatuusibwa ku muvubuka ono omuvubuka ono eyattibwa Bukenya. Kakati nno okusinziira ku poliisi eyongera okuttanya ku nsonga eno, omukyala Kawala ayongedde okutegeeza ku nsonga zino nti omusajja ono wadde yadduka wadde yagumaza embiro naye bamulayirira ampozi abeereyo ddala gyali talivaayo naye waaviirayo wonna avunanibwa gwa kutta muntu ogw'okubeera nga ono atirimbula omuntu. Amaka gano gasangibwa Matugga Mabanda mu ggombolola y'Egombe munisipaali y'e Nansana nga kigambibwa ge gabaddemu ettemu lino oluvannyuma lwa Herbert Lumu Semaka mu maka gano okukakana ku muyizi Martin Bukenya abadde atemera mu gy'obukulu 18 era nga badde muyizi ku ssomero Hillside Senior Secondary School e Matugga n'amukuba okutuuka bwe yamuse oluvannyuma lw'okumusanga nga twalidde muwala we gwe yabadde asoma naye ku ssomero lyerimu ategerekese lya Christine Akamuli. Kitegerekese nti omuyizi Martin Bukenya Akamuli yakaleese waka w'abazadde ba muyizi munne nga taata wa musanze n'amugalira mu nnyumba olunatandika okumuwumiza agakonde ensambageri wamu n'emiggo egijje Martin mu budde. Omusajja engeri gy'okwata omwana wa muno olw'okuba omusanze ne muwala we n'otuuka okumutta kinene nnyo, ffe tulaba kyabadde kinene nnyo. Okusinziira ku batuuze bategeezezza nti bagezezaako okumenya enzigi z'ennyumba eno wamu n'amadirisa okutaasa omuvubuka ono naye ne balemererwa nga b'obuyinza bagenza okutuuka nga Martin mufu nga ne Semaka Herbert Lumu ataddeko njabala. Olw'ensonga nti w'okubira omwana n'otuuka okumutta kitegeeza nti oba kigenderedde, siga nti oba bwabadde busungu nedda kugamba kyabadde kigenderere. Olw'ensonga nti omwana oli babadde basoma ne mwana munne ate ng'ekirala w'osooka kubuuza nti ono akimye ekiwano kubanga abaana bonna gye twasomeranga twabeeranga n'emikwano. N'akuba omwana okuva ku ssaawa 2 okutuuka ssaawa 3 okutuuka ssaawa 4 mpaka essaawa eyo n'ajjayo emiggo ne tuwira nti yakubisiza n'amayinja. Obukambwe obungi obusukkiridde bazadde bannange mbasaba si bulungi. Abatuuze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu amyuka akulira ekyalo kino Robin Nalujja bagambye nti taata yakozesezza obusungu bungi nga yandisoose kulowooza ng'omuntu omukulu ng'obusungu tebunnaba kumusinza maanyi. Ekibuuzo ekiriwo tiye tayagalanga ku muwala muto ng'ate batugambye nti ne maama we yamuwasa wa myaka 13 mukazi we. Lwaki yakubye omwana ng'ate omwana we abadde mukulu aweze emyaka 17 era guno agamba agenda kuweza 18 aweze 18
ekyo ddala kiyinza okukusa omwana wange. Nenange neewumiza omwami mwe musajja munnafu kuba n'obusungu bwe ate ku mwana kubanga bonna bava oli omwana bwe yasse asoma n'oli bonna basoma ku ssomero kale awo nange neewumiza nnyo. Banira bavumiridde ekikolwa kino nga basabye ekikwatako okuyigga musajja mukulu ono agombebwemu obwala era avunaanibwe. Gavumenti tusaba poliisi bamanyi families z'omwami oyo eyakoze ekikolwa ekyo ekibi eyatemudde omwana wa banne ng'atayise mu kumubonereza anoonyezebwe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano Rachel Kawala gwe tutuukiridde ku lukomo lw'essimu agambye nti poliisi etandise okunoonyereza ku ttemu lino. Poliisi ematugga etandise omuyiggo gw'omusajja ono eyakkakkanye ku muvubuka w'emyaka 18 ono n'amukuba era ekyamuviiriddeko okufa nga okunoonyereza kulaga nti Bukenya Martin omugenzi ono abadde asomera ku Hillside ematugga nga ekikolwa kino olwamaze okubeerawo kigambibwa Herbert naddukawo awamu ne famire ye. Muhammad Katabira, BBS Terefayina. Yes, mu ngeri yemu amawulire gano tujja tugalaba nga tugakyusa kubanga emboozi ziba nnyingi munda mu ggwanga Uganda tulina okubeera nga tulaba. Gye buvuddeko omwala gwe Nakivubo guno gwabooga amazzi ne gutwala ebintu by'abasuubuzi ebiyitirivu ennyo. Omwali ne ssente enkalu era nga bano twabalaba bwe bagenda okulumba gavumenti nga bagikubira omulanga mbu ebeeko engeri gye bayamba ne gye bataasa ku nsonga eno eyali ey'amazzi amayitirivu ennyo agatwala ebintu byabwe. Kaakati nno ebyo byakomaawo babasuubiza naye nkakasa tewali n'omu yayambibwa ku nsonga ezo kubanga baali bakimanya dda nti abantu bano okubeewonya okubagoba mu Kampala balina okubeera nga bafiirwa. Kaakati nno ekizimbe kino kyolaba kye kizimbe kyazimbiddwa mu bbanga ettono ennyo ku mwala gwe Nakivubo gwe nkutegeezezza ogwabooga amazzi. Wabula okusinziira ku batunuulizi b'ensonga zino bagamba yadde omwala guno gwazimbiddwa era ne gulabika nga guteŋŋeenya nga gutemagana nga mukene era nga gulabika bulungi wandiberawo obulabe obulala ate bwe twolekedde ku nsonga eno nga twandifiira obulamu bw'abantu. Wuliriza, okusinziira ku nsonga zino bano bagamba nti ekisooka ekizimbe we kizimbiddwa ntobazi, ekyokubiri kizimbiddwa ku mwala ogulimu amazzi amayitirivu ennyo ng'enkuba bw'ejjanga nnyingi omwala guno gubimba, omwala guno gubooga, omwala guno gujjula. Kati nga waliwo okweraliikirira nti enkuba yandijja namutikkwa empitirivu ennyo omwala guno ne gubooga kyokka nga bwe gunaabooga ate waggulu waagwo waliyo ekizimbe nga puresha y'amazzi gano empitirivu ennyo yandikaka ekizimbe kino ekizimbiddwa mu bbanga ettono ennyo okulabika nga kyabulukuka. Bwe kinaayabulukuka jjukira kiba kirimu abantu nga bayitirivu nnyo bakijjuddemu. Kaakati olwo okufiirwa obulamu bw'abantu, okufiirwa emmaali byandijja bibiri omulundi gumu okusinziira ku bigambo bino eboogera omusajja ono kakensa mu nsonga zino oba oliawo njagala omuwulirize. Omwala gwe Nakivubo gwe gwakamala okujjula emabegako emyezi nga3 ne guyiwa amazzi mu maduuka gaasaanyawo emmaali y'abasuubuzi ya buwumbi na buwumbi. Ekisinga okwewuunyisa nti oluvannyuma lw'emyezi 2 gyokka bamaze okuyimirizawo ekizimbe ekifaanana bwe kityo. Obuwanvu bw'ekyo ekizimbe n'obunene bwakyo n'ekifo we kizimbiddwa nga kyekifo kya kisenyi ekiriko amazzi wansi okubanga kitutte just emyezi 2 gyokka okubanga ekizimbe ekyo kifaanana bwe kityo. Bannayuganda musaana mubeemu n'okutya awamu n'okweraliikirira. Tusabe nnyo Katonda atusaasire abazimbye ekizimbe ekyo babeere ng'enzimba yaabwe yanjawulo ku nzimba zetu zezulaba ezizimbibwa ku bintu ebizimbibwa bulijjo. Tulabye ebizimbe ebidduka sipiidi ng'ekyo bwe kidduse ne bimala ne biyiika ne bitta n'abantu. Tubirabye mu bitundu eby'e Kampala ebyenjawulo nga waliwo n'ekyayiikako awo okulira na Nakivubo bwe bayita mu Ovino, simanyi Ovino saidi awo kyayiikako. Naye ng'ekibiiwa kiki sipiidi kwe babizimbira tebabirinda na siraabu kkala, tebalinda na nkondo z'abyokunywera ne bagattako endala ne bagattako ebirala ekiddirira obuzito bukiyinga ne kikka
oba ne kiyiika naye kino jjukira nti kizimbiddwa mu Kisenyi waggulu ku mazzi wonna wajjudde mazzi wansi wagonvu nti gye kikoma okuzitowa waggulu kikka wansi naye nga kitwaliddwa sipiidi etalinda wadde siraabu okkala amazima gali nti ekizimbe ekyo nga bwe kifaanana bwe kityo n'obunene bwakyo n'obuwanvu bwakyo n'ekifo ekizimbiddwa singa kibadde kizimbiddwa mu nzimba ng'eyeno mu nsi ze tuwangaliramu eriko ne garanti ya myaka 5 gye bawa ekizimbe okubanga kikyayimiridde ekitone nnyo nga kyanguye nnyo kibadde kijjatwala omwaka mulamba okuba nti kijiddwako engalo nga kiwedde naye emyezi 2 olukoloderi lw'ekizimbe ekyo mu myezi 2 baganda bange bannayuganda twesabire gwe kitunuuliro kirala